ate nabatanzi mbeera nze abeera muwala wange wa Lugave Spice Posha nsoma amannya mungambye nsoma kati mama Juno basobola okumanya omuntu ali ku nakyo kale ava wange ono ali ku nakyo ayongeramu katono ayongeramu katono mama Juno biki byolabirako nti omukazi ono yakwata mu bizigo omulaba yayongeramu katono neda mama Juno gera abantu bano obabulire sayini z'omukazi yakwata mu bizigo ng'omulabira amaama ati abakazi mulimu kati ffe abaali abaddugavu completely ne mubaamu n'abakazi be bazaala nga ba brown kati nga kingi nga gadgeti abo nga ba brown ava pisi huno ati era nkugambye nti mweru yeeyongeramu kati mama Jona yali wa brown naye yeeyongeramu katono era alina kagirisirini alina kagirisirini kyenkugambye nti mulimu abeeru abeeyongeramu nga bw'olaba Rihanna nti Rihanna mweru kubanga taata we mu kyotala yatuuka ekiseera ne yeeyongeramu Beyonce yeeyongeramu bakozesa ziguluthania so yeeyongeramu okuba ng'omukazi nti anyirira alina skin routine ekuuma eyo kala kubanga ku nfuufu y'e Kampala weather ava talina ngeri gye yali akuumaako kannakyakake yeeyongeramu kati but with the natural product ezirimu brightening oba lightening si bleaching nga ffe kati bleaching ffe twe bleachinga okitegeera naye nga kati walako ekifaananyi kyali bya Jasmine kayakajja mwaka ki ekyadda bwe yayimbira Semwe anti kati abo tuli mu olimba ne Rabadaba can you compare kati walako ekifaananyi kya Leema nga yakajja na kati ati nabo obuzibu buli bweti mama Jona you're talking about because Jasmine I don't think she has changed her skin it's still the same just kasente sente zeyongeramu sente ne kamera zakyuka kati bedda ebifaananyi bye twekubyanga byalinga ku gundi mama Jona anti Bruno nze siri muntu wa bulijjo people I'm telling you I see them physically nga sibalabidde ku simu ne ava nyini kabebe era nakalaba twali juzi ku pate ya Shira alabika bulungi nnyo anyirira but there is a maintenance kati ne mubaamu abe bleaching ddala nga nze tinazaalibwa ndi bbulaaka nengena n'enfuuko wa chocolate nenva ku bwa chocolate abula mbonye ntobye kati mwakati gwofuuka omuzungu si 2013 we bankomezaawo okuva e Rwanda Interpol 2013 annange awo wafukiro lojanga toyogera obweru bwakunyumira nga kati oŋŋamba nti nzireyo eri mu kala ne Baby Gloria yeyerusa mama Jona sokawo ne Baby Gloria yeyerusa wuno mu comment mbalaba bakazi bangi beyerusizza wano yeyerusa omwana yali wa bbulaka we yayimbira akayimba ka Yesu naye yagenze okwanjula ng'omwana mu Amerika kirute ina byetakola Never roughness said no to Sakara. Sente. Bruno. Make up bogamba make up waliyo wabaddugavu waliyo no wabeeru. Buli muntu bamukuba make up according ku shade. Sente kize mugambe ekizigo waliyo ebizigo ebyebbeeyi waliyo ebyala isi kyogamba bakazi beekatwete beeyerusa. Tunula ko mu comment section bakuwanikidemu amanya g'abantu abeeyerusamu.
Wano ndabye bagambye ate nabatanzi mbeera nze abeera muwala wange wa Lugave Spicy Posha nsoma amanya mungambye nsoma comment kale abo bonna Violeta yesiga ekizigo n'engalo zikyaganyo kino kiba kiyita kibozibozi tunula wali Mama Jona akugamba Amajona. Wanje. Watagane.